Akakiiko ka Parliament aka Appointments Committee nga kakubirizibwa Speaker wa Parliament Jacob Maxson Zoboth katandise omulimu gw'okusunsula baminisita abalondebwa omukulembeze w'eggwanga. Abamu ku basunsuddwa kubaddeko minisita w'ebyobulamu Chris Baryomunsi, ssaabawolereza wa gavumenti Sam Mayanja, omumyuka wa ssaabaminisita owookusatu Lukiya Nakadama n'abalala. Abasunsuddwa nga basinziira ku bibuuzo ebibabuuziddwa batutegeezezza ng'enteekateeka bwe batagifunyeemu buzibu. Awatali kuwakana aba opposition bwe basinze n'okumpagira nkyewuunyiza nnyo. So njala kwebaza Honorable Ssenyonyi ne tiimu y'okumpagira ennyo ko bayimire n'okuyimira ne bakuba mu ngalo. So njala kwebaza nnyo abantu. Naina akalala kendabye mu komiti abantu babadde beebuuza nnyo kyakwewuunya ku myaka yange bampa batya Ministry ya Works and Transport. Naye nange ne mbaddamu ne mbagamba ne Yesu bwe yajja bawonya n'abo bali mu Appointments Committee teyali musajja mukulu, yali mwana muto. Naye n'abawonya. Sam Mayanja abadde minisita w'ebyettaka nga yaweereddwa kya ssaabawolereza wa gavumenti ayanukudde abamubuusabuusa nga basinziira ku nkola ye bw'ebadde mu minisitule y'ebyettaka nti banuune ku vvu. Era wonna wembeera mbadde era bajonsi mbadde mungoberera wonna mbadde nsoma ekisinga obukulu kankiyite kutaputa constitutional interpretation. Etteeka erisinga obukulu mu constitutional interpretation nti constitution olina ogisoma nga bweri, etteeka nga bweri ne literal understanding, tekyetaagamu nnyo kukiyingizaamu science. Y'omumyuka wa ssaabaminisita owookusatu Lukiya Nakadama aweze nga bw'agenda okukola ku baminisita abeebuzaabuza oluvannyuma lw'okuweebwa obuvunaanyizibwa ate nga ne mu Paalamenti tebalabikayo okugiruŋŋamya. Twagala tuveeyo ne roster nga tuteekako ba ministers nti bano bwe bali supposed okubeerawo bwe baba tebazze then emirundi ne giwerako ng'esatu tubaweereze tubuulire appointing authority nti abantu bano batukaluubirizaamu tulabe kikyatusalira oba bayita maybe for disciplinary action babeere nti basobola okuimprovinga mu nsonga eyo. Ekyo tukikola tubeere nti emirimu gya Parliament tegiyimirira. Henry Musaasizi eyalondeddwa ku bwaminisita w'ebyensimbi ku bimu by'agenda okusimbako essira kwe kulaba ng'eggwanga likendeeza ku kwewola litandike okwebeezaawo. Tugenda kulaba nti tukuzizza emisoro gyaffe, tugenda kulaba nti tukolektinga essente, tulabe ngu budget yaffe erina okubeera financed by our money, essente zaffe nga tuzikolera wano. Tetwagala kwewola nnyo. Ate minisita w'ebyobulamu Chris Baryomunsi atangaazizza ku kulondebwa kwe nga mu kaseera kajjiddemu mu minisitule nga waliwo okutya olw'ekirwadde ky'Ebola. Naye kye tusaba Bannayuganda nti Ebola kirwadde kye tumanyi kubanga kyatandika kujja wano mu Uganda mu mwaka gw'2002. Twakafuna outbreaks nga 8. Ate kija kwongeramu amaanyi kusomesa Abannayuganda ebyokukola okulaba nti tebafuna ekirwadde kino. Ku byalabikirako ku mutimbagano gye buvuddeko nga biraga okusika omugwa wakati we n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga era mutabani wa Pulezidenti General Muhoozi Kainerugaba ono abyogeddeko bw'ati. I have not threatenable, if I can use that word. The President, the appointing authority, he has appointed me. Abalala abasunsuddwa kubaddeko General Katumba Wamala eyaweereddwa ekya minisita w'abakozi ba gavumenti, Balamu Balugahalo wa gavumenti ez'ebitundu, Monica Musenero w'ebyamasannyalaze okukosa abalala bangi nga buli omu aweze okutandikira ku bizibu ebirudde mu minisitule emuweereddwa. Tubadde tweyongera okubeera nga amasannyalaze gavavaako ate abasaba amasannyalaze tebagafuna. Kati njagala okubasuubiza nti mu wiiki nga 2 tunaaba ntudde mu office amaze okutegeera ekizibu kiriwa kubanga ekyo muneesige ngenda kinoonyereza, ngenda kirambika bulungi ate ngenda kukwata ensonga yonna ereeseewo embeera eyo. Gavumenti nga ngigereganyiza ne machine public service eringa jia eziddukanya emirimu gya machine eyo
kati gi ezo bwe ziba tezitambula bulungi ne machine tetambula bulungi. Gi ezo bwe ziba tezitambula bulungi nga machine katugambe ebadde erina obuweereza bwekola, obuweereza tebujja kutuuka bulungi. Kati gi ezo ze ngenda okutunulira entambula gye zitambulamu, bwe ziba zeetaaga kuteekamu ka oil tuteekemu ka oil. Nja kutambula emiruka gya Uganda, emiruka omutwalo gumu bo 509. Nja gitambula mbuuza abatuuze sente zino mwazuulirako mwazirabako bani abazifuna abaluganda oba bakika. Yabanga bakika kyoyo yaziba wanga ali omu nga mukozi wa gavumenti bokukeeredde. So tetuze kufuna bifo ne tuze kutransitinga okujja abantu baffe mu bwa. Yakulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi alabudde abaweereddwa ebifo by'obwa minisita wabula nga balina obutuuze obw'enjawulo obutatawaana kugenda gye bali kubakakasa. Kati tusuubiranga bannaffe bano abaliko question marks, bannaffe bekimanyikiddwa nti balina obutuuze obw'amawanga 2 tebalina kujja ne wano mu vetting committee. Tetunnabalaba era nze nsuubira tebajja na kujja. Ensonga eyitereezebwe ng'eya Kaserutule Lumumba bwe yatereezebwa nti ekifo kye baamuwa alina okuba nga memba wa Parliament kyatali ne bakikyusaamuko. So kati abo nze nsuubira nti ensonga eyo ejja kutereezebwa tebalina na kujja wano. Tusigale ku bino ebirala nti kaakati ebiwandiiko byo biri bitya, eno ministry gye bakuwadde ogibaddemu oweereza oti. Alambuludde ekiddako singa oli abatayise mu kakiiko kano. Etteeka ligamba nti omuntu yenna atayise mu kakungunta kano, sipiika ajja kuwandiikira eyabawa ebifo bino amugambe nti ono noono baliko ebibuuza tebayise mu kakungunta, oba etteeka ligamba bweriti ne bweriti, obuvunaanyizibwa sipiika yabulina era nkakasa ajja kuwa report. Wabula Sanjay Tana eyaweereddwa ekya minisita w'ebyobusuubuzi ng'ono y'omu ku babadde basongeddwamu olunwe okuba n'obutuuze obw'emirundi 2 aliko by'atangaazizza. Bambuuzizza ebibuuzo eby'enjawulo. Esooka babadde bambuuza ku nsonga ey'okubeera ne citizenship eya Uganda n'ez'ensi z'ebweru. Nembagamba sirina citizenship endala yonna, nze ndi muna Uganda, sirina passport endala yansi yonna endala eya bweru. Olwaleero baminisita 46 be babadde balina okulabikako mu kakiiko kano ng'enteekateeka eno yakukomekkerezebwa olunaku olw'enkya. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.